omugave munange amina mukulikeye wakatikiro kale twavuddeyo bannange kyabadde kyamagero owulira ddala ekitiibwa n'owulira mulinga nga wonogende wewajjajja n'akubiitabiita n'akwagaliza emikisa and so on. That is what I felt. Kati mwenteekateeka yammwe yabadde etya olwo mwakubayo simu kuba kati gwe ndaba nga bikwanguyira bwe ndowooza tolinga ffe nti olina osooka n'owandiika ebbaluwa nkumuliitu ebyo byo byabadde byangu era emitendera gyegyo nange nayise mumitendera egyo gye onyumirwa nnyo oluusi nange oba kiri ku nze njagala nnyo okugenda newankubadde omuntu mba mumanye nga nsobola okuba nti mutuukirira obaki naye njagala nnyo okubanga mpitira mu mitendera egyo muweesa ekitiibwa naye so nange era nawandiika nanziramu nampa olunaku n'essaawa nange nendyoka ngendayo bwe mutyo ne tutuuka nabadde nina ensonga bbiri esooka nga njagala kumuloopera nti nawandiika akatabo nawandiika akatabo ka autobiography kange ate era nga kalinamu formula eraga abantu engeri ki gy'oyinza okubeera successful in life nze nyambye okuba nti nsobola okubeera emyaka 41 mu nsiike nepezeza emyaka 41 nga ndi mu entertainment industry giweze mukama wange giweze namugumu giweze bwegityo giweze nga ndi mu nsiike nga mbasavinga mu entertainment amina bannange so mulimu ka formula ako kensomesa abantu nti bannange formula eno kasita mugikozesa mujja kubeera successful in life oba njogere naye nga akatabo bakayita the 5 Ps formula bagiyita the 5 Ps era akatabo bakayita Dr. Bosa's 5 Ps naye mu bwangu nkuyita mu bwangu is prayer okusaba persistence okulemerako positivity okuba n'essuubi patience obugumiikiriza ne passion. That is why you are also successful. I mean ani atamanyi n'abatanzi because you have bisoma kati njanonya akatabo nyongere okwekenneenya exactly nga how it helped me nange okubanga ka up to now 41 years ndigumite ish ndowooza oligumite ebituufu so akatabo ako akamu nabadde ne Ssaabasajja nga njagala bayita baketa ekirabo kye bakita batya amakula nga mpa Ssaabasajja amakula nga muwa kopi y'ekitabo kyange ekyo ne Katikkiro kakati ekyokubiri nga njagala bagamba nti nga okulw'omukaaga luno ngenda kujaguza emyaka ejanamu gwe nkugambye celebration eyo yo mbadde nzija njiwulira naye byaddala mbadde seetegereza